Kiwoomye nnyo maama. Banange omukolo tuba tulina okuwasa ekitiibwa. Okay. Olabye omukolo gwa Levin Desire. Tunyumiddwa buli kimu kibadde kirungi. Abadde mulungi ne bitambula bulungi. Kinyegenyege tekikutte. N'akakuba katonye naye era bano bayingidde wano mu kidaala. Kasha. Ekinyegenyege tekikutte n'ogamba naye bano ekalo ku bulungi bwe ndiko. Nange kaneeveemu. Oli kakazi kalungi. Nange buli kimu kibaako obudde bwakyo. Okay. Ate ne jange tekibiwala. Sobera ng'okisobola emiti. Kawo jadi. Sawa yonna. Munaatuyita bannange nga mugitukweka. Kugamba tegibiwala. Essaawa yonna yonna. Ngirowoozaako nnyo. Okay. Bw'oba toyimbira abagole munnange gw'ofunye omukisa gw'ofulumiza Desire. Bulijjo muliba mikwano bwe mutyo ne Desire. Mukwano gwange nnyo. Kyova olaba mbadde nina okuba ku mukolo, kyova olaba baasabye mbeereko nga mufulumya. Kitegeeza tulina bondize naye ate mukimanyi ebbanga lyonna tebadde mukwano gwange. Obadde oyimba. Kyakitiibwa nnyo bambi era nga badde twatobudde. Okay. Bw'obadde oyimba wali otuganda olina akayimba. Akayimba ako katubuulire. Gwe wakawandiise, Levi yakawandiise, akayimba kali katya ako. Ye bakayita batya? Akayimba ako bakayita Sure. Davidson yakawandiise, twali naye mu studio. Nangamba tukola akayimba kano. Tokakola natukamu ebigambo ebyo. Ebigambo ebyo bikulira owulira nga yawandiika ye. Owulira nga yabijja ku mutima. Nangamba akayimba kano we tukakoze. Kalungi nnyo. Naye tokatya. Wabula njagala okate. Njagala okate ku mukolo gwange gwennyini. Kyokola abamanyi bakakakuminga leero era ne tukakyaliirwa Sure. Okay. So kati yakawandikidde mukulu. Yakawandikidde Desire. Yakawandikidde mukyala we. Naye era nange abagizi bange nga baweereza kubanga alimu ebigambo ebirungi. Ate Levi yawandika olwo oluyimba owulira ebigambo ebyo ebijja ku mutima. Era mu buli mukwano gwe abafaanizi be kali outright abagayita Sure kalimu obubaka obwenjawulo. Entanda ki gy'osibira abagole nga tumaliriza? Entanda gye mbasibira bagyesibira dda beeyagala nnyo bagenda kuzaala abaana bagenda kweyagala mu kakalasi.